Bamulekwa ne bannamwandu ba Ssaalongo Elia Andrew Kabogoza eyali omutuuze w'Ebusaku Namayumba ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Mukono basabye woofiisi yakola ku bintu by'abagenzi okubayamba ku bantu bannakigwanyizi abatandise okubatwalako ebyobugagga byabwe byonna. Abooluganda bano tubasanze ku kyalo Busako mu gombola y'e Mukono nga batunyonyodde nti omugenzi Elia Andrew Kabogoza yafa omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu kyokka ekiseera kyali tekinnayitawo ate ebyobugagga bye yaleka ne bitandika okutundibwa nnyabo omukulu Christine Namutebe n'abamu ku bamulekwa bo kye bawakanya. Waliwo bannamwandu abato abasabye nabo okuyambibwa olw'okugobwa mu nnyumba omwami waabwe ze yabalekamu. Bano okubadde Olivia Kansiime ne Mia Namukasa abagamba nti basobeddwa kubanga omwami waabwe yabalekera abaana. Omwana omukuluku bakusayiningira batya kutaka ku baana 19. Oluvannyuma bagenze ku nnyumba ya nnamwandu omuto Kansiime gye bamugobamu era n'asaba ayambibwe. Ennyumba eno esangibwa nga amadirisa baagaasa nga nnamwandu omuto agamba nti bamugobamu nga bba yakafa. Banaye abakama abaffe mwena we muli tukuba omulanga tusaba okutuyamba twagala obwenkanya. Balumbye nnamwandu omukulu Namutebe ku dduuka ali ne bawanyisiganya ebisongovu ekikuŋŋaanyiza abatuuze mu kabuga k'e Namayumba okwerolera ekiriwo. Ono asangiddwa ku bizimbe bya bba Kabogoza naye abalaalise nti byonna bye bakaayanira omugenzi yabimuwa. Abooluganda lwa Kabogoza nga be basenga b'abaana ne bakulu be bagamba nti yaleka ebyobugagga bingi. Teeka nga bwenga manyi looya tokkirizibwa kugula ku kintu kya kilayanti wo. Nze okwemulugunya kwange kugenda eri maama waffe mwennyini mukaataata waffe yatugamba tuli baana bawaka namenya abaana nga 10. Ssentebe wa Busako John Kaddo agamba nti kyama okugoba bannamwandu mu nnyumba. Nsonga gye yampa nti emyaka gyange tegikyakkiriza kumpaaki tezikya mu bbanga tebakyakkiriza kumpa ssente. Omwana ono mukozesa kuba mukozi tukola naye alabike nga ajjayo ssente zikole emirimu gyaffe gye tukola. Lydia Nakigulye yakusakidde eggulire lino.